Inze ku musajja ntabuka Mrs. Nsora Phoebe avuddeyo n'atugamba ye ekikwatagana ne bbaawe atabuka era nga alabudde abakazi mwenna mwesonyiwe Nsora muve mu bufumbo bwe kiddiridde nno oluvannyuma lwa mukwano gwe Info Trust obufumbo okumulema wabula nga ate ne Apple 256 tumukuleetedde ku nsonga lwaki obufumbo bwamulema ono nno tuba tumuteeka mu kiti ky'abano babufumbo bwalemwa ayogedde ensonga ze inga omuntu ezamujja ewa Sam bwatyo nga kwe kuli n'ebyokuyita abasajja emabega oba ebyokulya ebisiyaga Apple alumiriza omwami we n'agamba ono nno muyinza ogamba muwaayiriza naye nange yali ankaka abeere nga mpita emabega n'eŋŋaana tukoze ebintu bingi nnyo okubba ssente mu bantu era byonna n'abyogera obutambi buneeno mwabulabye edda naye tugenda kuba tubuddamu tuddemu okubulaba yenze Shila Adita atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange subscribinga kwata kadi nga buli video yonna gye nkuterayo ekutukako bulungi commentinga tumanye endowooza yo ku butambi bwemba nkuteereddeyo wabula ate nga imbeebaza nnyo okwerekereza byonna bye mukola ne musalawo okubanga mulaba obutambi bwaffe ne mu subscribinga ku YouTube channel yaffe ne mu commentinga ne ku mikutu emirala yonna gye tuwangalira katubeere nga tubaterawo akatambi ka Mrs. Nsora ng'ali mu kugamba abantu omusajja nzaamuyina omusajja wange muve ku musajja wange nze ne musajja wange tetugenda kwawukana tetuliyawukana namuzimba okuva ku 0 paka wano we tutuuse sirabayo omukazi yenna agenda kuyingirira bufumbo bwange abumenyewo gwalaba akatambi kano Phoebe ogenda muwa magezi ki oyinayo ekigambo kyonna kyoyagala okugamba Phoebe bw'oba okiyina kimuteerewaawo ajja kubanga akisangawo akisome akitegeere bulungi katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo ono musajja wange namufuna misana ngensi eraba okiwulidde ajagenda ajja kudda temutama eriwe empeta kano kasaba kantekawo kapa n'empunga oyo nno Phoebe watyo bwatugambye katugendeko ewa mwana muwala Apple avuddeyo naawa ensonga ye oba ku saidi ye oba oluyirwe olugero lwaki yava mu bufumbo na lwaki alina okwawukana ne Sam Furniture bano nno baali bafumbo era abaddala nga n'emikolo jaggwa Apple yakutudde abantu we yamaze obbagamba nti nno omukolo baaguteeka mu $4,000,000 era n'alumiriza omusajja okutunda ennyumba n'asobola okukola emikolo kino nno kyakyankalanyizza abantu bangi nnyo ne bamukolera obutambi obw'enjawulo nga bw'ogenda okubanga obulaba era abamu ne bavumirira ekikolwa kya mwana muwala Apple okuvayo n'ayogera ebyo ebintu byonna ne batuuka n'omugamba mwagala tudibe mu lw'okuba obufumbo bwabalema naffe mwagala obufumbo butuleme lwaki ffe mutulemesa katusooke tugendeko mu mboozi ya Apple nga tetunneeyongera wantu wonna tuteekeyo obutambi teekako n'endowooza z'abantu ze balowoozaamu ku katambi ka Apple ate era tukomewo obutambi buno obutambi ekijja si muntu waliwo obutambi buli mu kuzunga mu badijje bammwe abawala abakayingira endongo y'obwa dijje ono omuniga n'oluwuzi teyalujja Sam Furniture aina amaalo mangi nnyo kayina amaalo mangi nnyo Sam Furniture yankakanga okubeera nga nzija mu kamera but nali saagala ebintu bibeere nga mu kamera Sam Furniture yatunda ennyumba ye okubeera nga agenda okubeera nga ayanjula Apple byonna byayogeddwa Apple twabadde ku live wali eya Shani bannanga abaana abawala we bakutenda okudduka ate tetoyita woosula Apple yavuddeyo n'agamba nti Sam ayina amaalo mangi nnyo weeri Masaka n'agamba n'avayo neewana okuwona nti Sam okumwanjula yatunda nnyumba ye abaana abawala mugenda fiira mu nnyumba zammwe nga tetumanyi kikibase mu buzigo bwammwe okitegedde omusajja waba yeewaayo najja n'akwanjula kitegeeza yali akwagala omusajja waatuuka okubeera ng'atundira ennyumba ye kitegeeza yali akwagala lwaki omuvuma amaala essaawa zino
omusajja aba asobodde okubeera nga yasooka okuleka n'atambula n'ogenda n'akuleka mu mirembe lwaki odda mu kamera weetunuzaamu essimu obeere ng'oyogera ebintu byo byonna byonna ositula obulumi bw'omusajja. Mmwe mwenna abamanyi edduuka lya Sam Furniture njagala mugende muyitewoko wali eri ekyanja mulaba oba edduuka lya Sam Furniture likyalinga we lyali lyaggwamu furniture yaggwamu. Omanyi omusajja ebintu byabeera ayitamu, omanyi obulumi omusajja oyo bw'ayitamu. Kyekimu nammwe abaana abawala mweteeka muzironi nti mwagala abasajja babanjule mulekeraawo. Abasajja mulekeraawo kubeera nga mweteeka ku pressure nti mugenda kubeera nga mwanjula bakazi. Stop that. Kolera omuntu ekintu ekyo mu budde obutuufu, obanga omuzaddemu obanga mukoze muyiseewo ebbanga ng'avaluwinga. Yetuuse n'ogamba nti amisinga ex-we Jeff ate agendako yadde waabwe. Nemwe mukimanyi abaana abawala tugenda ddiba. Mukimanyi tugenda ddiba mbitiibwa ebingi lwa mimwa gy'abantu egimu. Banaye Apple 256 mulimu ebintu emutalina kwogerako wano eno. Banaye yadde mubeera nnyo ku sayidi y'abakazi, ku luno siri ku sayidi ya mukyala yadde no. Kana akakyala oba kiki oba kyerabanga omutennyo. Banaye ono omwana kye bamukolera kye kitiibwa mukyala yenna omwana eyakuza oba omwana alimu ku magezi kye yandibadde yeetaaga. Naye omwana ebigambo byetegudde oba kiki oba social media yebasuula eddalu. Mulimu ebintu emutalina kwogerera wano. Yadde mwakyankalana yadde mwakola mutya wandisirise ne bakuuza ne bagamba saagala kumanya ebyange noli byaggwa ne batamanya na nsonga. Nani okuvayo n'oswaza muvubuka muto kyeyakola. So of course yali ayagala ggwe yadde ogambye mbu yali mu biri ebyamalala bya TikTok tewali atakirina. Buli muntu ayagala omulaba, buli muntu ayagala mwogerako nti akoze kirungi. Naye ekisinga obukulu omuvubuka yakikola akwagala. Bw'aba yatunda enju ye n'agenda ewammwe bannange muyige nammwe okusiima ku basajja. Nankubadde ki naye mugenda kudibya abaana baffe abajja mugenda tudibya lwa mimwa gyammwe emiweewere nakwagala bbawania kuno ku TikTok. Kawala gwe kiwakoze si kirungi yadde n'akamu n'omusajja aliddamu okuwasa. Tewali musajja agenda kuddamu kwesiga lwa lumwalo olwo. Mbwate mbaddeya saagala kubyogerako lwansonga nja muweebula oluvukosi olwedde obadde obifulumizza. Obadde obifulumizza wandibadde osirika. Social media bafuukidde social media. Ebyo nno bye bivudde mu mboozi ya Apple weebityo weebigenze naye gwe alaba obutambi buno olowooza ki? Abakazi bayita mu bizibu bingi njagala mbajjukize nga tetunnabavuma Apple tetunnayogera bigambo bingi. Abakazi bayita mu bizibu bingi. Osobola okubeera n'omusajja nga gwe omufumbiddwa olw'ensonga oyagala oterere ofune woobeera ogambe nti gano ge maka gange ng'omukyala, naye ate mulimu ebintu ebyo ebikusikiriza gwe ng'omukyala okuva mu bufumbo obwo bwe yaddengwa obadde obwagala nnyo. Ate era n'ensangi zino abaana abawala abato bayitirizza okwefumbiza nga tebannaba kutuuka. Ebiseera ebisinga abantu abamu bagamba okufumbirwa si myaka, olw'ensawo ekigenda okutuuka nga omuntu okufumbirwa myaka. Olw'ensonga mulimu emyaka omuntu gyatuukamu nga mulimu ebintu by'atakyakola naddala ku sayidi y'abakyala ng'olaba bwenkola kino kinswaza, bwenkola kiri kinswaza, bwenzizaako kino kinswaza, bwenkola kino kyekiddako oba kyekigenda okuvaamu. Emyaka egyo gituukawo nga mulimu ebintu omuntu by'atasobola kukola. Wabula bano abaana abato abafumbirwa nga tebalina nsonga lwaki bafumbiddwa, wabula just ye akedde bukeezi kumakya nawulira nti ekinyege ayina omusajja amwagala, omusajja ayina mu kasente, omusajja ne yeekominti nga nagamba njagala kuwasa, ye naye n'asalawo atuule naye nga tagenze nti oba olw'okuba agenze kufumbirwa. Era abawala abo bangi nnyo wano eno mu Uganda yaffe munono mwe tuwangaalira. Abaana beefumbiza naye nga tebalina nsonga ntuufu lwaki bafumbiddwa. Zeeze ensonga z'aba Apple. N'alaba nti ate okubeera mu bufumbo kugenda munyigiriza nnyo. Agenda tukeesa nga tayina budde bwefaako ye ng'omuntu, agenda kuba ayina ebintu by'atakyasobola kukola olw'okuba ali mu bufumbo. Omusajja ajja kumufuga ate nga ye takyagala, akyayagala okukubako ku ndongo, akyayagala otambula eno n'eri, akyayagala emikwano egyo gizunga nagyo n'ebintu bira kyokka nga ate omusajja tajja kubanga amukkiriza. Kati ebyo byonna we bijja mu ssaako ye ey'obufumbo atuuka essaawa ne yeetamwa n'agamba
yobufumbo mbwagaza kirwaki sibuvaamu nafuba okulaba nti akola ki abuvaamu kyovula banze mbuliranya bana bwana ne bagamba take your time tewali muntu yenna akugoba however nti process ebaawo oba ekisa kituuka gwe omuntu omukulu nga tokyasobola obudde olaba bukuyiseko n'ebintu ebirala naye ate it's better you take your time than okugenda nga tonnaba kwetegeka ebintu biyinza okusobako gye bujjeyo maaso nga olaba mwana mutono oba nga olaba apo kuba atuuse n'okwogera by'atalina kwogera omusajja yakwanjula ewammwe bamumanyi ebintu bye mwabirya tofumbyeyo omutunzisizza ennyumba ye ate eddakiika y'emu ozze mu bantu otandise obbagamba ebyama ebikwatagana ku bbaawe nga bwe yeebaka ne basajja banne nga bw'ayita abakazi emabega nga bw'ali omubbi nga bw'ali omufere n'ebintu ebirala ebintu ebiswaza ebintu ebikola ki ebiswaza katwesange mu comment section apo omuwa magezi ki